Mbaniriza nnyo nsanyuse nange okufuna akakisa okubeerako nammwe ku lunaku luno olw'okujaguza obunnabuddu. Nze siri wano nga omuwagizi naye ndi wano nga nange omu ku munnabuddu, era nga muto wange bwe yantuukirira nga mpulira kinkakatako okubeerawo, kubanga mpulira ffe mu bukulembeze n'oli olangira mpulira kiba kitukakatako okuyamba omuntu yenna avaayo okukola ekintu ekigasa ekikulaakulanya abantu baffe. Njagala okusiima muto wange ono mukwano gwange Faridah olw'ekirowoozo ekirungi, okwolesebwa okwo okulungi okutandikawo ekintu bwe kiti. Nkulaba okwange actually ekintu kino kyalwawo dda, kubanga omukolo guno mukulu, kubanga kisooka gutuwa ffenna omukisa okusanyukira mu munnabuddu waffe, ne gutuwa omukisa okumanyigana, okwanagana, okwenyumiriza mu bayimbi baffe, mu bakulembeze baffe, okunyumirwa Obanamasaka. Mu butuufu simanyi oba waliwo kitundu ekirala mu Uganda oba mu Uganda ekiyinza okukola ekintu kino. Masaka ya nkizo nnyo, era nkakasa n'abalala bajja kulabira kuno. Omukolo guno kimu ku bigendera kwe kugatta abantu baffe n'okulaba engeri gye tuyinza okwongera okukolaganira wamu ate n'okulaakulanya. Mutuufu simanyi Buganda bwe yandibadde watali buddu. Actually simanyi Uganda bwe yandibadde watali Masaka, naye ekisinga obukulu be bantu Banamasaka ebitone Katonda be yabawa abayambye okulaakulana kw'ensi yaffe, kubanga buli wonna w'otunula, oba byabufuzi, oba bya mizannyo, oba byakwesanyusaamu, oba bya buwangwa, Masaka ebadde n'enkizo. Mpozi nayo kano kenjagala okubabuulira abato bangi kendowooza temukamanyi nti Ssekabaka Muteesa bwe yali nga tannawambusibwa yazimba ettendekero ly'e Masaka mu 1953, naye bwe yakomawo ng'abazungu mumusanga agusinze, abazungu ne bamukkiriza okudda okubeera nga kabaka wa Buganda, Banamasaka beekolamu omulimu ne bamuzimbira olubiri lw'enkoni. Ekyo ekintu kikulu nnyo, kyalaga omukwano wakati w'Obwakabaka n'essaza erya Buddu, naddala Banamasaka. Era ne Wasajja okutuuka okukangavula ku ddoboozi, Masaka bwe baali baginnye status y'ekibuga ng'alina akakwate ne Masaka. Era ne Masaka okugiyita ekibuga kya Wasajja kirina ekiva, kiraga omukwano Masaka gw'erina eri Obwakabaka. Naye nsaba omukwano ogwo n'obwagazi n'obitone Masaka bye birina ate tubikozese okuzimba Buganda ne Uganda, kubanga Masaka bw'etebenkera Obuganda buba butebenkedde, Obuganda bwe butebenkera Uganda eba entebenkedde. Buddu Masaka gwe mutima gwa Buganda ate gwe mutima gwa Uganda, Buganda gwe mutima gwa Uganda, ng'ate Banamasaka bwe bakulira ekyo. Naye nsabanga Banamasaka Banabuddu okwongera okolagana, okumanyigana, si Banabuddu bokka naye abantu b'omu Buganda ne Uganda. Nsaba ensi yaffe Katonda agyongere emikisa, agyongere essanyu, agyongere emirembe, agyongere obwenkanya, agyongere emikisa gye. Nziramu okweyanza muto wange Faridah olw'okufuna ekirowoosebwo ekirungi, ate nembasaba mwenna, nembeyanza mwenna abasobodde okujja, ate nembasaba omwaka ogujja mujje. Abaganda bagamba nti n'ezikookolima gaali magi, kale nsuubira omwaka ogujja kijja kusingako na wano. Saba Katonda awankuumire, Wasajja awangaale.
ekivvulu kino n'ekisingawo kino si kivvulu buvulu ezisinga era lewuuze eri Ssaabasajja omugamba nti waliyo abazaana be n'abasajja be abali abamalirivu. Yes, nyongerawo okwebaza ba sponsors ab'ekintu kino beeyama nno for the press conference esooka nabo baatuwagira in a way they bought a table. Thank you Dreambook. Yes, thank you so much Aisha Medical Center nabo bayanguwa ate nga bambi